Njagala kwebaza mwami Kabogoza. Janguwa n'abantu bakulabeko. Abantu tebamanyi nti abadde memba wano okumala emyaka nga 7 naye twebaza Katonda olw'omusajja ono. Savisi ya leero ne bw'otogiyige mu birala yigamu nti bwabeerangawo ekintu siimako. Waliwo ayinza olowooza nti sinnabuulira obwedda mbuulira. Ngambira ne bantu obwedda abuulira. Twebaziza Katonda ennyema ne tuzimuyimbira naye n'abantu weetaaga okubasiimako. Owa Qvibes mwebale nnyo ne ttiimu yo. Buli muntu we yatudde yawulidde. Ate kuno screen tezavuddeko. Mbozira abasaba derije bikoma nezi. Sawuliddeyo omuntu agamba nti screen. I believe you have something to say to thank God. Just I want to worship God in a song. Hallelujah. Amazima ddala nkimanyi nti Mukama ommanyi. Bwe ntunula gye wanzija abalala gye wabaleka. Onwanira entalo abalabe ze baleeta. Kale ne bwe basituka nga Mukama w'oli sitya. Sinsonga wadde nga sirina maanyi. Kuba Mukama otuula mu nze oli w'amaanyi ssebo. Sinsonga wadde nga sirina sente. Kuba gwe Katonda gwe nsinga ensi y'eno. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu Mukama. Otalinze nandibadde ntya ndabino byonna Mukama ebinnuma. Bitwale abalabe bange baziggyeko olukongolo. Bwe ntunula mu nzima ndaba nti awatali ggwe Mukama. Yenze nandibadde ntya ennaku nandigizeewa. Nekweka mu ggwe olwazi olwasi. Mukama mazima oli mwesigwa kumanya ebyange. Saasira obunafu bwange amaziga ago genkukabira. Kuba mu maaso go kitange ndi mwana ssebo. Saasira ebyonna byange Mukama we nkusobya. Tosiba musungu tova ku ludda lwange. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Mukama. Otalinze na bino byonna Mukama ebinnuma. Bitwale abalabe bange baziggyeko olukongolo. Nyamba sobola okusonyiwa nanga bansobya. Yadde bye bankola bimmenya omutima. Abali eyabateesa engeri gye bansuula. Mukama mmanyi balabe akyankalanye. Taasa nkozesa ekitone kyankama kyompadde. Era nsaba onnyambe onzigyeko amalala. Saba okozese obulamu bwange nga kyalina maanyi
onkozesa ebinene kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu bw'otolize nandibadde ntya na bino ebinnuma bitwale bazijjeko olukongolo kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu Mukama bw'otolinze nandibadde ntya na bino byonna Mukama ebinnuma bitwale abalabe bange bazijjeko olukongolo. Weebala okukolanga omulimu omulungi, weebala okuwanga Katonda ekisinga obulungi, ate nojja ne extra. Omusajja ono nyina be namugambye okukola mu ddakiika esembayo ekituuti ekyo design y'omusalaba namugambye tuweereza musalaba gwa Mukama waffe guteekewo n'aguteekawo, ate begenza okuguteekawo nga betugendawo ate ekitangala tekiba tekitutuukako azin etaala singa tumuvinga ekiro bw'oba otoli eno gye badizayiniza ekituuti ekiri ku origino wali oba tokyatulaba wabawo akazikiza oba olaba omuntu naye ng'ali ddaaka ne mugamba Kabogoza teekawo tawa oba ebintu abijjawa ky'omugamba kyakola ate mu bwangu obw'ekitalo. You're just amazing. Katonda akuwangaaze mu baana bo era muveemu abakola ekyo ne mu baana b'abaana bo okutuuka Yesu lwalidda nga mwe muprovidinga saawundi etambuza eddoboozi. Era Katonda akuwe contract mu Afirika yonna ne mu mawanga g'ebweru. Katonda akukozese era yabanga abeera mu byuma byo. Omwoyo omutukuvu taganyanga ekyuma okujja, taganyanga ekintu kyonna okusiriira, taganyanga accident ng'ebyuma bigenda mawanga okubulira enjiri obanga bitambula mu ggwanga lino. Omukono gwa Katonda gubeere naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Enkuŋŋaana ezisigadde zonna tuzisasulira okujjako olukuŋŋaana olubeera olwa Good Friday. Good Friday tasaba wadde ekikumi. Buli lukuŋŋaana lye tuleeta tulusasulira kuba tetuyinza kuwa mulala mulimu. Naye nze nali mbuulira enjiri era nga nyina ab'ebyuma. Naye mu Uganda tulina omuze nti abagagga ate tebabeera present. Onoonya gw'oyogera naye ekivaamu omugagga essimu n'agigirako ddala oba n'ogikuba nga takwata ng'abaliwo tebasobola kukola decision. Sikolanga na musajja ono nga taliiwo. Ekyo kinneewuunyisa. Bye bimu ku bye tugenda okwogerako tujja byogera mu njiri. Omugagga bw'obanga batandika vision nga gwe vision bearer, why would you keep away ku mulimu nga munene? Ate abagaba emirimu bali comfortable okwogera n'abo bennyini ab'oku ntikko. Sikunoonyangako nga toli bukwegana simu zo tezigwako muliro naye ate naawe obeera available. Nsaba n'abatulaba ku TV n'abatuulira ku radio bawe Qvibes business. Bonna sijja kumenya nti bano bakuwa bali bakuwa bali bakuwe. Ffe tujja kugondezamu tujja kuwanga kalenda yaffe nga bwe twagikuwa omwaka guno. Tukukwase kalenda tugalizire ennaku ze zaffe ezisigadde genda okole. Screen ezo zonna ze mulabirako awo zonna yaziteeka wano nga saddaaka zibeera wano kulaga bulazi. Ne mubadde mugamba nti biri screen bya chachi. Yaziyiye Kololo buli muntu we yabadde alaba. Kulu saategerera muwendo gwa screen zabaddeyo.
weebala okukolanga okola kyoyagala. Musajja muyigirize bulungi, is a professional. Simanyi ne PhD wagijayo. The PhD, I'm just ready to graduate. Ready to graduate? That's right. Doctorate of Laws. Gyokoledde ddala si honorary. A PhD of Laws from Makerere University. I'm just ready to graduate. Mfuke Dr. Kabogoza. Kati mbuliza ali eyo neba nti gwatalokoka wakoma wa mukusoma. Chimbuliza akuliranye. Amalyo gakinga ne P7 tuwajimalako.